أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أمتنا مجفك الله سبحانه وتعالى ويأتي tussobozezza okuba nga tuli mu baddu abasiraamu era abaddu abakkiriza. Tusabase okusaasira n'emirembe n'ebyengera eri Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange abalungi, olunaku olwaleero insha Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kubeera nga tutunuulira qissatun qasiratun wa ibra. Tugenda kuba tutunuulira ku kyafaayo ka story ka qissa ka story qasira kagenda bakafunda wa ibra naye ate nga mwana wattu tusobola okuba nga tukajjamu ekyokuyiga ekiyinza okutugasa mu bulamu bwaffe nga ffe abasiraamu. Nga tetunnatuukayo eyo, tujja kusooka n'obugambo buno wammanga nga bwakubeera nti twebuulirira nga ffe abakkiriza, kubanga yalinga nkola ya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okuba nti yabeeranga ayina kyabuulirira abaddu be oba basahaba be, yabeera nga ababuuliriranga, teyabaleka kubeera nga bali awo. Nabwe kityo byonna bye tukola tubikoppa kuva ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange abalungi, tuwangalira mu bulamu nga ffe abasiraamu, naye nga wallahi bwe tuwangalira mu bulamu ng'olusi bulungi oba nga bwakanyigo, ne tubeera nga tulina okussa mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga tulina okumugondera nabeere nga atuwa empeera zaffe. Naye ate mwana wattu tuneesanga nga tumujeemedde, ajja kubeera nga atubonereza. Nawe kityo Dr. Muhammad Ratib abeera nga tugamba nti imma mu mbeera ezo ez'okuba tuwangalira muno mu nsi, bw'oba teweetereezezza mu mbeera zo mu nkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala, atugamba nti imma an ta'tihi ta'i'an, either ku makubo abiri ogenda kulondako limu, either ogenda kubeera nga ojja eri Allah subhanahu wa ta'ala, oba ogenda kuwangala mu bulamu buno bwe tuwangaaliramu ta'i'an, ng'oli muddu omugonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala, muniban ta'iban, ng'essuubira lyonna lyonna oliteeka eri Allah subhanahu wa ta'ala ta'iban, ate mwana wattu nga oba olina ky'omusobezza Allah subhanahu wa ta'ala, obeera nga weenenyeza oba nga omwenenyeza mu budde bwennyini obwo. N'agamba nti bimubadaratin minka, ng'ebyo byonna byonna ogenda kubikola nga biva mu kulabafuna mu mbeera y'okuba nti olwana nnyo okuba nga otuukiriza ebyo wammanga. Natugamba nti kkubo eryokubiri aw yasuuquka ilaihi, oba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'onaagaana okutereera gy'ali ng'oyagadde okudda gy'ali nga teri wakusikana miguwa, okubeera ng'omugondera, okuba nti omuwulira, okuba nti omwenenyeza ku by'oba okoze mu kwagala kwo, awo oba oganya okukola ekyo mu kwagala kwo. Aw yasuuquka ilaihi, oba okubeera nti akusika akuvuge ng'akuzza gy'ali, bisalasilin, ng'akutwalira ku njegere al-masaib, enjegere ezo nga za bizibu byerere byokka, wal amrad, era enjegere ezo nga zijjuddemu ndwadde zokka zokka. Tujja kitunuulira ti omwanadamu bwe tubeera mu mbeera zaffe ennungi, abaana abasinga oba abanadamu abasinga oba abasajja abakulu oba abakyala beerabira Allah subhanahu wa ta'ala, ne babeera nga badda mu kukola byabwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ekkubo eryokubiri lyakwata n'alikuteerawo, n'agamba nti aw yasuuquka ilaihi, n'abeera ng'akusika okujja gy'ali n'akuvuga ng'akuzza gy'ali, bisalasili lmasaibi wal amrad, n'abeera ng'akusika n'akuteerawo enjegere ezigenda okukusika nga zijjuddeko bizibu
n'osanga ebizibu mu nsi, n'osanga obwavu, n'osanga biki byonna, wal amrad, n'osanga n'endwadde enzibu. Mu mbeera eyo omuddu n'abeera ng'atereera, n'alowooza nti ajja kukozesa akaakadde yeetereze mu maaso ga Allah, naye ng'abadde alina chance eri emabega yonna okuba nti yeetereeza bulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Faya subhanallah, bannange Allah subhanahu wa ta'ala yayawukana Allah. Kaifa tamurru al-ayyam wal-layali, ziyinza kutya okuba nga bikuyitako bino wammanga, ennaku ne zikuyitako, wal-layali n'ebiro ne bikuyitako, washuhur ne emyezi ne giyitawo emingi gittabala, wasinin n'emyaka ne gibeera nga gikuyitako mwana wattu, naye wala yazalu hunaka, ne wabeera nga wakati wo, ne wabeera nga wasigaddewo jafwatun bainahu wa baina al-abdi wa baina rabbah, ne wabeera nga wasigaddewo ki blank space wakati w'omuddu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Tuulawo weebuuze, ennaku zikuyitako zitya, ebiro ne bikuyitako, ennaku zikuyitako tolina kyotereeza, essola wazivaako, okumusaba Allah tukyatawaana, okusiiba totawaana n'ebisigadde, wallayaali n'ebiro ne bikuyitako tosobola nzuukkako kiro kusaala, weebaka bwebasi, ekiro osiiba, ekiro osula okola birala bitagwana, osula mu club n'ebisigadde. Wallahi ekiro kikuyitako ekyokkoleramu ekirungi n'okumusaba Allah n'okumweneeza. Washuhur, mwana wattu n'emyezi ne gikuyitako, ennaku enjeru ne zikuyitako tozisiibye, Monday n'olwokuna totawaanye, tokoleddeemu mirimu mirungi ne gigenda, wasinin n'emyaka ne gibeera nga gikuyitako, yali alina emyaka 2 n'otuuka mu myaka 3 naye ng'emyaka 10 gyonna wallahi tolina kyowaliramu kirungi kyokoze kiyinza kubeera nga kizitoya minzaani yo. N'obeera nga wakati wo ne wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala otaddewo blank space, otaddewo ekyererezi, bimaana tewali kiyinza kugattako Allah. Mwana wattu twebuuze nti bwe tunaaba tumusisinkanye tugenda kuba nga tumugamba kiki ddala ekyatugaana okuba nga kitukozesa ebyo. Maadhalika babahu maftuhun, n'obeera ng'oteekawo blank space wakati wo ne Allah, naye nga maadhalika babahu maftuhun, ng'ekyewuunyisa mu byonna omulango gwa Allah subhanahu wa ta'ala, omulyango gwe n'emiryango gye byonna gikyali miggule. Babu tawba maftuh, omulyango gw'okuba nti twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala guba muggule daiman. Mu hadithi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba nti malam yughargir, ebbanga lyekimala ng'omwoyo tegunnakubeera nga gukutuuka wano mu bulago. Babu tawba maftuh, omulyango gw'okuba nti twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala nga wallahi muggule. Wa babu sila maftuh, omulyango gw'okuba nti tuyunga, noyunga wakati wo ne wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala nga muggule. Ate we tuyunga wakati waffe ne wakati w'abanganda zaffe, tuba tuyunga wakati waffe ne wakati wa Allah, kubanga Allah yatulagira kubanga tukola silatul rahim, okuba nti tuyunga wakati waffe ne wakati w'abenganda baffe newankubadde nti akwekutulako. Naye babu sila maftuh, omulyango okuba nti tuyunga enkolagana zaffe ne baganda baffe, enkolagana zaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala maftuh, muggule. Naye wallahi ng'omwana Adamu tasobola kubeera nga akozesa omulyango ogwo abeere nga yeenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa babul inaba maftuh, wa babul inaba maftuh, n'omulyango ogw'okuba nti tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala ne twetereeza mu mbeera zaffe wallahi nga muggule. Naye ng'omwana Adamu tayinza kubeera nga adda n'addiriza embeera ze n'azitereeza zize mu mbeera ezo Allah subhanahu wa ta'ala zayagala. Naye mwana wattu mahma kana dhanbu kabiran, ky'oba omanya nti ebbanga lyonna ne bw'obeera ng'olina amazambi nga mangi, ezzambi ly'okoze ddene nnyo, beera ng'okimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yastarda bisadaqatin, Allah subhanahu wa ta'ala asiimisibwa na mbeera yakuba nti wadde sadaqa yo. Yastarda bi'amalin salihin, Allah subhanahu wa ta'ala asiimisibwa era n'asiima bw'oba okoze omulimu omulungi. Yastarda bi khidmati al-khalq, era Allah subhanahu wa ta'ala
asiimizibwa na mirimu ebyo ebitonde bye ebibeera nga gikola ebyo gye yabeera nga abiragira okukola nga bikola. Famata sulh maa Allah, weebuuza ekibuuzo ti mazima ddala ku myaka gy'oliko, ku buwangazi Allah subhanahu wa ta'ala bw'akuwadde ne ku ntegeera gy'olina, ogenda kubanga otereeza otya ddi enkolagano ne Allah egenda kubanga etereera ddi? Yatugamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu, yagamba owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tibagambe nti ya ibadiya alladhina asrafu, abange mmwe abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina asrafu ala anfusihim, abeera nga bakutuseewo n'okusuubira ku myoyo gyabwe nga basuubira nti bye bakoze ebinene ennyo eri mu maaso ga Allah tebisobola kubeera nga bivaawo. Yamugamba nti la taqnatu min rahmatillah, bagambe nti tebakutukawo na ssuubi mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa amazambi g'abaddu gonna. Allah subhanahu wa ta'ala teri zambi lyatosonyiwa ebbanga ly'omala nti okoze ezambi eryo n'otegeera nti wallahi mbadde nsobezza Allah ne weeneeya. Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa ebbanga ly'omala nga tonnabeera nga oggyibwamu omwoyo okugenda nga omusisinkana. Yagamba nti innahu huwa al-ghafuru rahim, lwansonga tukakasa nti mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala, lwansonga nti ye Allah huwa al-ghafur, yo yakyasinza okubanga asonyiwa era yakyasinza okubanga ar-rahim, omusaasizi. Mu bbanga yonna yetuwangalidde mutulaba n'abakufaara batamukiriza ne bawaswata bamujeemera, bonna bafuna ekyokulya, bambala, beeyagala, lwansonga nti innahu huwa al-ghafuru rahim, lwansonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yakyasinze okusaasira okungi era yakyasinze okusonyiwa okungi. Nabikityo baganda bange abalungi, awo nga tuvuddewo tubeere nga tutereeza embeera zaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaba tutereezezza ebyo, Allah subhanahu wa ta'ala tujja kwesisinkana nga tugenze mu maaso ge, wallahi nga musanyufu nnyo gye tuli. Ku mulaba gwaffe owa qissa yatwagambye nti egenda okuba nga nnyimpi naye mwana wattu ate ng'erimu ebyokwebuulirira. Batunyumiza ne batugamba nti qadiman kana hunaka alim, edda ennyo waaliyo omusajja alimun min ahadi ulamai Damashq, yali musajja mumanyi, wamu ku baali abamanyi b'ekibuga ekyali kimanyikiddwa Damashq al-Kibar. Yali mu basajja abaali abakulu. Allama 3 ajyaalin, omumanyi ono yasomesa emigi esatu. Kana idha raa ahadan, bwe yalabanga omuntu yenna fi tariq, mu kkubo ng'atambula, yaqulu lahu, yabeera nga amugamba mu mbeera eyo, yagamba nti ya bunay, wange gwe mutabani wange, anta kunta tilmidhi, gwe walinga muyizi wange, wa kana abuka tilmidhi, ate ne kitaawo yali muyizi wange, wa kana jadduka tilmidhi, ate ne jjajjaawo naye yali muyizi wange. Jjukira nti tugambye yasomesa emigi esatu, mulimu omwana, mulimu taata we, mulimu ne jjajjaawe, kyafa bagambye bw'atyo. Bada bitaalim, batunyumiza ne batugamba nti omusajja oyo omumanyi yatandika okusomesa fi 18 aaman, yatandika okusomesa ng'alina emyaka 18. Mu myaka gye egy'obuwangazi yatandika okusomesa ng'alina emyaka 18. Agamba nti watuufiya fi 98, ate bwe yatuuka okufa yafa mu mwaka ng'alina emyaka 96, ng'alina emyaka 98. Naye batunyumiza batugamba nti we yafiira yali ajjudde nga woolaba omuvubuka w'abajjudde, haddul basar, ng'amaaso ge moogi, bimaana ng'alaba bulungi, talinaako kifu, talinaako short sightedness,
nti ebire ebyowola tabiraba, ebyokumpi tabiraba. Murhafu sama, amatu ge nga gawulira ddala bulungi ng'ag'omuvubuka. Asnanuhu fi famihi, ng'amannyo ge gonna mwegali mu kamwa. Wa akramahu llahu bi anna zawjatahu ashat mithlahu, ate Allah subhanahu wa ta'ala ku birungi ebimu yali amuwadde nti mukyala we naye yawangaala mu mbeera y'emu nga yenna mujjufu bulungi newankubadde nti baali bakuze emyaka. Kana yuqaalu lahu, abavubuka bwe baamusanganga bano bye yasomesanga baamugambanga nti ya sayidi, owange gwe mukama wange, ma hathihi siha, twebuuza nti abafa obulamu buno, obulamu obwo Allah bwe yakuwa, allati habaka Allahu biha, obwo obulamu gwe wabufuna otya obwo Allah subhanahu wa ta'ala, ga beewuunya obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'amuwadde ono omusajja omuzeeyi. Fayaqul, yabeera nga abaddamu nga n'abagamba nti ya bunayi, owange gwe mutabani wange, hafadhnaha fi sighar, buno obulamu bwe mulaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuwadde mu bukadde waffe nga bulungi, hafadhnaha fi sighar, twabeera nga tubukuuma mu buto bwaffe. Fahafadhaha Allahu fi lkibar, Allah subhanahu wa ta'ala naffe obulamu n'abutukuumira mu bukulu. Ennaku zino weesanga ng'omwana omuto omuvubuka buli kimu kyagenda okukola oba buli kyakola kyonna kitambulira ku haramu, amaaso agalabisa haramu, amannya agaliisa haramu, omubiri gwonna agukozesa haramu mu myaka gye emito. Nawekityo neweesanga nti naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumulekerera ng'akuze abeere nga munafu, n'ansonga nti ebiyungo bye yabikozesanga haramu wano mu myaka gye emito, teyabikuuma. Nawekityo Allah subhanahu wa ta'ala naye n'atabimukuumira mu bukulu. Sheikh yabagamba nti hafadhnaha fi sighar, ebiyungo byaffe twabeera nga tubikuuma mu buto. Fahafadhaha Allahu alaina fi lkibar, nawekityo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abitukuumira mu bukulu waffe. Awo wetugambira mu kagero akagamba nti man asha taqiyan, omwana Adamu yenna abeera nga awangaala nga mutya wa Allah subhanahu wa ta'ala, asha qawiyan, naye Allah subhanahu wa ta'ala amuwangaaza nga w'amaanyi mpaka mu bukadde bwe. Yamanyumiza n'abagamba nti al haram la ya'rifuhu, mu mbeera ezo yali tamanyi haramu yenna. La haramu lmaal, teyalyanga ssente za haramu, wala haramu nisa, ate teyettaniranga bya haramu mu bakyala. Ng'abavubuka ennaku zino babeera mu bawangalira mu bwenzi bokka, tebaagala kuwasa, batawaanya baana, embeera zaabwe nga ziryawo za haramu. Nawekityo muganda wange omulungi, twebuuza ekibuuzo ti ala tuhibbu an yakuna kharifu umuruka ra'ian jiddan, owange gwampuliriza, toddaawo ne weegomba okuba nti obuwangaazi bwo oyagala bubeere nga bulungi nga busufu nnyo, bw'oba nga mutuufu oyagala bubeere bwe butyo. Ittaqillah, ansi eri emu yokka etuyinza okuba nga tuddibwamu. Ittaqillah, beera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Twebuuza ekibuuzo, ala tuhibbu, abaffe toyagala an takuna kariman ala Allahi, obeere ng'oli wa kitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obanga oyagala kubeera bw'otyo, ansi eri emu. Ittaqillah, beera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajja kukufuula ng'oli wa kitiibwa mu maaso ge. Twebuuza ekibuuzo, ala tuhibbu an takuna aqwa nnas, abaffe tobeerawo ng'oyagala okubeera nga gwasinga abantu bonna amaanyi mu myaka gyonna paka lw'olikaddiwa. Bw'obanga owulira oyagala ekyo, era answer still esigala y'emu. Ittaqillah, beera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala mu buto bwo ne mu bukulu bwonna. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukufuula w'amaanyi mu bulamu bwo bwonna paka lw'olifa. Era twebuuza ekibuuzo, ala tuhibbu an takuna aghna nnas, ffenna twebuuza ekibuuzo ekigamba nti owange toyagala kubeera ng'obeera mu bantu abo abasinga obugagga mu bantu bonna. Bw'obanga owulira era okyagala, ittaqillah, beera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga teri kya bugagga kisinga kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekibuuzo ekitwebuuza,
Ala tuhibbu an tuwaffaqa fi zawajik? Abaffe tuyagala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akwatirako mu mbeera zo ez'obufumbo. Ittaqillah, beera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tuhibbu an tuwaffaqa fi amalik? Oba bw'otoyagala kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akwatirako mu mirimu gyo. Ittaqillah, beera ng'otya Allah obanga owulira ekyoyagala kibeere nga kikutuukako mu butuufu nga naawe oyagala kuba musanyufu. Nekyo tusembyayo abaffe, ala tuhibbu, toyagala an turzaq bi awladin salihin? Obanga mugenda okuzaala Allah subhanahu wa ta'ala abawe abaana nga balongoofu, nga bagenda kwogezaako bulungi, bagenda kutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli musajja munywevu muggumivu agenda okuyingira ejjanaaya awatali kubuuza. Ansi eri emu yokka yokka ya ekibuuzo ekyo n'ebibuuzo ebisigadde byonna byonna. Ittaqillah, beera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Byonna byonna Allah agenda kubeera nga abibawa. Era atugamba nti wattaqullaha wa yuallimukumullah, mutya Allah subhanahu wa ta'ala, ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga abasomesa, abawa amagezi. Awo byonna byonna embeera nga mwetaaga tubeere nga tutya Allah mu mbeera zonna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.